kokuba nali simanyi nti nituusa ekiseera kino nga wendi, naye Mukama wa buyinza. Ebibaddewo wakati awo bingi, naye byonna bibadde byetaaga kugumiikiriza. Neebaza Katonda mu ngeri enjawulo olw'omukadde Kasozi. Ekirowoozo kino njagala okukkiriza nti ebimutuuseeko bingi. Bamuvumye, bamulangidde obubbi, kugamba obugagga bwalina bwonna bibadde byabwe, bamugambye ebigambo bingi nnyo. Ekyo njagala okikkiriza. Ng'omusumba ffe twatandika twayingira mu biseera ebyo, naye abamu ne batuuka n'okungamba nti omusumba omanyi bakozesezza linnya lyo. Ekisooka oli muzeeyi, ekyokubiri era mwebanga okufuulinga. Kasozi akulimbidde ddala atubbye, naye natunira omusajja nga Kasozi Mukama gwawadde omukisa. Kaakati abenza omusumba Kirya ayimiriddewo ku bitundu bye-12 by'ekkanisa afunemu ki? Era nendabanga bwebulimba bwennyini musajja wa Katonda kwewaayo n'agumira okuvumibwa n'ebirala byonna birangiddwa. Ssebo Mukama akuwa omukisa. Teri bantu bano ayinza okwagala okubba ng'ate mukadde wa kanisa. Wewaawo n'abasumba babbawo olyawo, naye si mu Adventist. Naye nga nti ffe omusajja gwe twateekako emikono ng'omukadde w'ekkanisa, no, omusajja ono kayimirirewo era Katonda amukoze bulungi okulaba nti waali ate alabe ku bino. Nze nagulira baana bange, basajja bange, batabani bange, omulala Kitale Bugema Yesaamu Kirya, omulala Fred Kirya Musumba ali Tanzania. Naye nalabanga kiki kyeyinza okulekera abaana bange, okubateekateekera kyekisingako obulungi. Ne bwe naava mu nsi, naye at least nakyembakwasa nti kikino. Tebaliwo olwaleero twogera wano, ono Kitale Bugema mbadde nzija naye ajja kujja, naye nempulira essanyu kubanga tutuuse ku kintu kyennyini kye tubadde tulinda. Alina okubuusabuusa n'okulowooza nti Kasozi mubbi weemenye, kubanga omanyi okwogera ebigambo nga tolina bukakafu, n'ogaa nti bamubbye oba bakubbye nga tolina bukakafu, nakyo kibi mu maaso ga Katonda. Abantu bano tebalina bwe babbye, batuyambye buyambi, batuyambye agamba okutuzibula amaaso okulaba biki ebiri mu maaso. Kazi bagamba batya Abaganda, manyi siriwa wano nnyo, bagamba nti akutwala ekiro mujja kutegeera nga bukedde. Mutegeere nti Kasozi si mubbi, bangaffe si babbi n'akatono, bayagadde bwagazi kutuyamba ffe. Tujja kusiima, tujja kusanyuka nnyo nga bintu obudde bukoze butya bannange bukedde. Tusalire bangaffe. Bw'obanga tonayingira, yingira ng'oluggi lukyali ki? Bano bakadde bakanisa, ebyo bye tubagamba bye tubayigiriza. Yingira ng'oluggi luki? Lugule. Oleme okifuwa ng'okizza ludda wa? Ya, obudde bukyaliwo. Mukama awa omukisa bangaffe. Yeyongere kubanga akireese mu kiseera kino ng'alina ensonga. Katonda ajja kututuusa ku ekyo kye twegomba era kyekigo kwetaaga. Tubeere bagumu, tusaliragane, tubeere bumu. Obumu bukola. Bangaffe, ng'ofiisaazi, nammwe mwenna abakozi mubeere bumu kubanga mwagala okutuuka ku buwanguzi. Abali bazimba omunaalo gwa Babuloni, oyinza okulowooza nti manyi twogera ebintu negative ku kintu kyonna, naye nze saagala kukyogerako ng'omusumba nti baali bakyamu nnyo bonna. Ebigendo byabwe byali bibi, naye bannama akalungi kenjagala nti baali bumu, baali boogera olulimi lutya. Singa buli kye tukola bangaffe ne mu maka gaffe nga tuli bumu n'ekigendera kimu tujja kukituukako, kubanga ne Katonda yatuuka n'okugamba bano kye batandise tebajja kukola ki? Tebajja kulema. Mukama atubeere.